saa 9:02 bwetu bwetugobeddwa mu Bizonto. Tewaliwo muntu n'omu yagambye bantu abo nti ekugobye genda. Bizonto comedy sinza giwandika nga ngisabamu omulimu nga nze nannyiniyo. Tugenda kukola n'abantu abagondera amateeka. Musajja mukulu. Sikimuvuma, nze simuvuma muvumireki. Obukulu buluma. Nti buwunya. Nedda. Yali stand kubanga ffe batukoye baagala okukomyawo oli omukadde. Bwemba wakuza Dr. T oli mulaba. Bwemba siri wakumuza toli mulaba. Abataka abo bolaba tebakugenda watali sente. Nedda kayebere charity gye tugendamu ebusoga mbasasula sente. Nga siyinza kuddira kampuni empya bano abafere gye bataddewo ate ngisabemu omulimu. Bw'abanga Jjajja Zonto yatandika nga y'omu ku batandika New Eagle yatandika Eagles nga y'omu yaliko ewakatolubwa nga y'omu yatandika ne Chameleon nga y'omu yatandika ne Chance Nalubega ng'ali bw'atyo nga bw'ali awo kati weebuuza questions nti wana abadde ayinza kugumirawo atya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza mwenna abatulaba wonna wosinzidde okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Farouk wano weni ndi ku UPRS ndi ne mugana wange Ssaabazonto mbuye nannyini Bizonto comedy. Kakati tuli ku nsonga zaabwe abaganda bamu bavuddeyo jjo ne bagamba Farouk omusajja oyo abadde atuyisa bubi biki batugobye omusajja atugobye mu kampani yali gye salinga bintu ng'ebyo kati wali atangaza eggwanga ebintu bino nga we biri bayingira batya ekintu kino kitandika kitya byonna ebiriwo wali yaŋŋambye kanzije ntangaze ku ggwanga. Nkulamusiza taata kale jebale ize webale kola amina. Kakati oyagala ki soka weyanjula amanya gange Sebanja Julius okay. Ssaabazonto abamu bampita Kidomole nina mangi naye nsinga nnyo okunyumirwa buli linnya wawo olimpitidde. Okay. Yes. Bomba mu kigawo nompita Ssaabazonto nyumirwa nnyo baba fani wange okuledio nompita Kidomole nyumirwa kyokka nampita Serwanjira naye munyumirwa. Kakati zitwagala tumalire bantu budde twagala tutegeere ensonga ezigenda mu maaso mu kampu yammwe. Bizonto comedy bitandika bitya tubisime kuva ku ntobo omuntu ategeere ani member ani CEO ani nannyini kintu ani employee oba omukozi mu kintu kino bitandika bitya. Bizonto comedy bitandika ne idea. Idea ejja nga terina mubiri oli yajja n'angamba Kidomole njagala kutandikayo ekintu njiyizaayo ekintu kye tuba tukola ne tukikole bameka babiri. Ani agamba Dr. T otyo banga njagala oyiyizeeyo ekintu nga tukikola babiri. Bwe nkirowoozaamu nga emirundi gye mbaddeko naye nga talirirayo nti asobola okwemirira awamu naye tekijja kusoboka neetaagayo owokumeka owokusatu nempita Giant Zonto oyo yaliwa yembabaali. Okay. Wange ebbanga lye nali mbaddeko naye nga ntegeera nnyo ng'ate mmanya byasobola ne byatasobola. Okay. Ne munnyonnyolamu n'ekirala nze weakness yange mba ne ideas nnyingi naye ndwawo zikola nsobola okubeera nga neetaaga muntu ansindika naye tukole kino kati oyo ng'akisobola ne mubuuliramu nga tukole kino musajja zze aŋŋamba bw'ati naye kye nnina mu mutwe njagala tukole abantu basatu. Tugamba kale netugenda netutandika nekidesigninga netuyiya uniform netukola biki netufuna lunaku lw'okushuta ng'oli n'embabaali ne tyamale. Yes. Otyo bwetutandika nga twagala okushutinga obwongo ne buleeta ekirala nga naye olunaku olumu bwe tuliba tukizimbidde ku bantu basatu omu bw'atalibaawo tufuneyo abakozi otyo tubagatte ku ttiimu eno babeerewo netugamba tulange ku rediyo ko oyo mbabaali oyo naga ku rediyo tugenda kufuna bangi otyo ate nga twagala bameka babiri. Konze kakati engeri gye tukiri ntuminywamu okuyimba kuno tulikulutinga Opeto tulikulutinga ne Ssaabakaakyono nembaga mugenda kukola ekintu ngenda bawa uniform ngenda babuulira ekyokukola ne bajja ne tutandika ne tukola. Mu kiseera ekyo Dr. T yali tarecognizinga Mbabaali. Ye yali alicognizinga nze nzekka nga manyi kintu ky'abantu babiri naye nze mu mutwe nga manyi ti omusajja ono namushalingirawo ku idea nga tennaba kufumbibwa kitegeeza ayinako ku ettafaali lyateekako ko. So ne tutandika bwe tutyo twawukana ne Dr. T nentuula nga simanyi what is to come up next. Nembayita nembagamba are you ready to move on oba nammwe mukooye baliwa boyita bana abasigaddewo otyo Kobo
tujja kutambula fuwe tuli tukyagala okukola konze it's fine tutandikiraawo netusimbulaawo netugenda kati kyenjagala otegeera ng'abantu bano mubali recruitinga ng'abakozi mubali recruitinga ng'abamemba ng'abakozi yes kuba bo bagamba nti bamemba ba kintu anti memba tayinza kuyisibwa nga mukozi Farouk kiki ekikufuula memba mu kintu katulifuula essomero kiki ekifuula omuntu memba mu ssomero eryo eriba litandise ekinfuula director ekimfuula memba ekimfuula director kuba nannyini kintu yes kati enjawulo ekyeri wakati wa director ne memba memba abeera ayinza okuba yatandika n'ekintu naye nga si yenannyini kintu nga kintu si kikye yes mu decision making memba akomawa mu decision making memba ayinza obutasalawo naye director asobola osalawo ekyokukola kati bano nja kuddamu ngambe nti yes they are members of the group kusinza bwonyonyodde memba yaliwa abamemba but waliwo director akulira tewali wosobola kugenda nga tewaliwo akulirawo tosobola tuuka wanoga nti nno ffenna abantu mukaaga tukulira wano kizibu webaerawo era superior aba leading abasigadde okay kati nga tetunnagenda mu maaso abantu bano baali bayingirira ku blood jatukikube kati mu maaso eno gye nkirabidde nti enyingira eyo teyali ntuufu kwe kwagala ekule efuuka ey'obuvunaanyizibwa efuuka eti ey'obuvunaanyizibwa nti bw'okeera enkya nekugamba nti bizonto biri registered kati nga company ani aregisteringa director nanyini kintu yegwe yes akedde nkyagenza aregisterinze Farouk twafiirwako diiru mu wildlife nagendayo twakola omuzannyo awo Bendegere omuzannyo nagutandika nga sigwa abantu kulaba nga gulimu abayizi gulimu biki nga njagala wildlife yebe mputekamu ssente nengendayo ne bakyagala nnyo naye nga tetuli registered nga temuli registered ne tukiyiya ne tufuna company gye tugenderamu tumaze nga kati contract z'abantu muzireete nga tewali time gye baatuwa nga tetumala kuzikubirira nekigenda bwekityo n'ogamba nengamba kakati tulina ebintu ebirala bingi nnyo byetukola nga tubikola na companies endala zo zituyambye tezitusabye bino kwe kubagamba nti kakati bweba company erina okubeera nga eri streamlined bulungi nze kyeŋŋendako omusaala gwo ŋŋenda guyisa mu banka ŋŋenda kukusasulira NSSF osasule pay as you earn kuba ŋŋenda kuba mpa omusolo otyo kitegeeza erina okuba nga nina fayiro yo nange nawandiise eyange weeri weetaaga okubeerawo ne fayiro yo ebeerewo fayiro ebeeramu ki ebeeramu application ebeeramu contract lwakuki tubiteekamu sibya bibeerawo for formality sigamba nti nno kibeerawo nti bw'otakoze kino mbagamba tukiteekewo for formality nti tetugenda kutandika kusattira tebakyagala omu n'agamba sigitunula namu ani agamba tagitunula jjajja agamba temumpa nzisaagala yanga ye n'agamba gimpe ngirabe nengimuwa n'agitwala n'agisomamu naddanga ŋŋamba nti time erimu sigisobola konze mulimu ebiteresebwako nti erina kukyusibwa nga nkola okuva ku ssaawa 4 paka 8 ng'omuteredde kuva paka 4 paka 10 yakola kusimba kuva ssaawa meka paka ku 10 paka ssaawa emu ndowooza naye tukolera kusimba era ne bulijjo tubadde tukola olumu ne tuyingirako mu 10 olumu ne tutatuuka bwe tutyo kubategeeza nti waliwo quorum of negotiation ku ekyo Julius yanga agamba nti akawaayiro ka time kewateekawo gw'okola ku makya ye n'omuteeka mu time nga kituufu tajja sobola kolera mu time yagamba mutereezeemu mbw'ogaana kakati anti okutereezaamu kujja kutya namunyonyodde bulungi nemugamba nti kino kyempandiise wano kikola ku buli omu ali muno kyokka kyolina okumanya nti tetusobola kutuusa time eno wabula ngiteekayo to safeguard myself
eri abalala abanajja kuba tugenda kulukututinga n'abantu abalala Atyo? kampani tejja kubeera n'abantu ffeffeka tugenda kuba n'abantu bangi kakati senga natuuka time nga nakusaako saa 8 zituuke nga tukyetaga eddakiika 3 ojja kuŋŋamba nti sijja kusobola kubanga contract yange ŋŋamba kirala oba nsasula endala naye bwe nteekako 10 kitegeeza tumala 8 tumala 9 tumala emmeka sigenda kuyingira mu ssaawa zo kyokka ate mulimu olunaku lwogenda okujonga nti leero sigenda kuzituusa era nkiwulire naŋŋamba njagala saa 8 nga kiwandiikiddwa nti nkoma 8 ekyokubiri sente zompa tezikolera ssaawa zino nga yagala sente ziri mu contract tezikolera bbanga eryo konze nti ate nange kyennina muli bwe mba nkendeeza obudde obwo buzza ku 8 era sente ezo nja zitoolako ziba tezijja kwenkana zino ziri calculated nga za budde obwo ko ye sente zange tezikwatibwako naye ate time ayagala ekendeezebweko konze awo tuba tulemaganyemu ko ye tewali buzibu kakati Julius kampani eno gy'oligestalinga eri under Zonto Comedy oba oligestalinga eno enkadde gye mubaddemu kuba iyo ogenda okulijesalinga kampani kye nabanyonyola waliyo amannya ge bagoba ne bagamba ebyo terijja kukola olw'ensonga ze bakuweeza enjawulo ekigambo Bizonto Comedy bakigoba mu kulijesalinga bwe bakigoba nga nina okufuna ekirala okitegedde nkizuulira eyo nti ate bayambye nze kubanga bw'okola ekintu nti Bizonto Comedy kyokka oba werestrict nze ggwe ng'omuntu kati weetaaga ekintu ekiri broad n'okola kiriwa Bizonto Media Communications kitegeeza musobola okukola obulango nsobola okukola emikolo nsobola okukola mba ngenda kukola bingi otyo kakati awo ne mukola Bizonto Communication kati abakulu bano bagamba nti mwakkiriziganya mu ntandikwa bafune 10% gofune 20 naye bagenza okwekanga ng'otwaliddemu ne percentage ezaabwe baweewa nyingi kati challenge weri wewa nti bw'otandika ekintu ng'okitandikidde ku mwoyo gwa Basseruganda mulimu time w'otuuka nga kikukosa nti YouTube gw'ogimanyi leero ejja kukola miliyoni 9 enkyekola 3 okitegedde kati bo bamanyi nti 20% ya miliyoni 10 baba yafuna akakadde ke ajja tuuka time ng'era ne bwe nkoze omusanvu mu wa 10 mu wakakadde okitegedde ekyo bwe nakiraba nga bakireese kwe kuleeta kino ne mbaga nti njagala nkole contract nga nkuteereddemu omusaala gwo oguli standard nga siriiko bwe binsala nze bindye bwe binkolera osigale ng'ofuna naye ng'era nze ngubalidde ku 10% eyasinga okuba endene gye baanyumirwa okitegedde kakati tugende ku ky'oluyimba bagamba nti oluyimba luno bayimba oluyimba ne muzimba omutima bayimba oluyimba lwa Mailoland ne mugaana okujja mu luyimba ne mugaana ocontributinga ku luyimba ne mugaana n'opushinga oluyimba oluyimba lwa Mailoland lwaki temwalupushinga ku channel yammwe kakati kankugambe kino Farouk oluyimba lwa Mailoland lugenda okukolebwa nga abakulu abo bagenze nga balagawa nga bakoze ekyabwe baali bakikola within nga mukyabwe leero jo we bawakoleddeko interview nga balina YouTube channel erina abantu 13,000 naye nga mukimanyi gwokimanyi kyekitegeeza okuba ne YouTube channel y'abantu 13,000 ebbanga lyotwala nga balina Facebook page eyayanga Zonto and Jajja Zonto already nga weeri ng'etambula baabikoze eggulo siggulo kitegeeza bali baabikola dda kakati mu mbeera eyo baakeera enkya ne bakola group endala ne bagituuma Zuukuka Africa bagituuma Zuukuka Africa nga bakolerayo waaka waabwe nga balina bammemba abalala 3 bwe baali ku ruti nga genda ku page ewaako ojja kumulaba nga bamuyina already gyali nga bakola eri nga bakola n'eno ne tubaleka ne bakwatanga links zaabwe nga bazisharinga omwana akola ku social media platforms zaffe n'azisharinga ewaffe otyo abantu ne balaba bakola oluyimba olwo nga bamanyi stepping stone egenda okubakasuka beeyawule lumu badduke era bwe baalukola baalupostinga eri eno tebaaluleetayo nze nange kenyini okulufuna nalufunira mu groups nendulaba nenduulira ne balunyumiza nti lwabwe kakati oluyimba ne balutambuza ne lugaana bwe kyagaana after kubanze kibatanteekamu lwaki nandibadde nkyeyingizaamu baba communicating ne babagamba bakyali baffe tukoze oluyimba luli wa yalidi obwo bulimba
oluyimba lwanze sirina buzibu ku luyimba nze ndi muyimbi taata siri kati bwe mba nsobola okuwandiika twamala emyaka 2 ne Dr. T tumaze 2 nga Dr. T taliiko buli lunaku nga nteeka vidiyo emu kitegeeza omwaka nkola vidiyo 3 mu ziizo buli mwaka mba nkola ezo vidiyo mba nakakola mmeka oluyimba olumu luba luntikula lunkosaaki terulina kyerugenda kuntwalako kakati bo bwe bagenda awo nekigaana ne bafuna ne badda bafuna amaanyi nti bwe tunaba tusituka tugende nga tulina media kuba bali tebakikoze kati bwe badda ne batandika okwosa bwogenda ku page okwo ojja kuziraba leero ono bwakola omulala enkya takola olumu ne batajja bombi mulimu natukulanga olumu ne tubalinda ne batazze ne tugenda nga tetukoze paka nagamba tugenda kutuusa awa ne tukola leero omuntu aliwo omulala waali bombi olumu tebaliiwo bwe batyo nga teba communicatinga mubalinda bulinzi tebalabikako paka twalaba nti kigaanyi bwe twalaba nga kigaanyi kwe kubagamba kakati tusayininge mbeere nga nineteka mwe nakwatira nti lwaki jjo tewakola ng'ate contract gye wasayininga ekugamba bweti bwe twakibagamba kyekyagaanyi era balinda kuba deadline yabadde yaleero nabwo emyezi 2 walawo emyezi 2 ne bagamba emyezi 2 gino musayiningiremu contract ezo muyitizikwate muziyitemu gwe kiremye emyezi 2 bwe giggwako ojja kuba gwe wekka ko werangiridde nti sijja kukola nammwe because sigenda kukola na muntu galero simanyi oba waali oba taliiwo nina emirimu gy'abantu sirina bukakafu nti leero jjajja waali oba taliiwo kati nze ngenda kubeerawo ku bwani kyokka nga omwezi bwe guggwako ayagala musasule sente ze era nzimuwa okitegedde kati mmukolere ki bujjajja wali wamuteekako akazito omuvuma envi omuvuma obukadde omuvuma buli kimu erinnya jjajja zonto nze nsooka okuliraba nga liri ku Facebook page ye nga lyetuumye ne mbagamba opeto yeetuumye jjajja zonto nti ye nekitandikiraawo era ne tumuyita jjajja nga naye bwakyeyita sikimuvuma nze simuvuma muvumire ki obukulu buluma nti buwunya nedda simuvumangako naye ye yeetuuma erinnya ly'ejjajja era ne balimuyita era naye bw'aba ayogeraga nze ndi mukadde kati nze mbimwogerera kati Julius bagambye nagobako peto wamugoba namususpendinga oli n'abagira n'abakumakuma twali tuteekeddwa nga okutandika okukola ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 8 omutaka nga ajja 7 ano jjajja yakikola ogusooka n'akikola ogwokubiri ogwokusatu ne mugamba ddayo bw'onookeera ojja kukola nambuuza onoomalako nakyo konze yessebo n'atambula n'agenda nga banne bonna bwe bali era kulo teyakola bw'onaamalako nakyo ki simanyi n'agenda banne bonna baaliwo by the way omuntu yandibadde omutuufu mu kukola interview eno yandibadde omu ku abo abaasigadde kubanga ate oyo yamanyi sayidi zonna aba amanyi nze abamanyi n'ezaabali kubanga abaddewo okitegeera kati time yatuuse butuusi olubuto bwe luba luli munda luzaalibwa time yalwo bwe lutuuka luvaayo kanabo time yaabwe yatuuse ndowooza nga balina okukola ekyabwe Julius bagamba ekya Dr. T okumuziza kaali kabadi era mwateekawo kyovulaba tebalabikira mu bifaananyi ebyo ne bagamba nti mwagala kuzzaani Tyamale bano mu bafiise y'ensonga yammwe gye muliko okujja kwa Tyamale kwaliwo ku ssaawa nze mmanya nti waali nga ziri ssaawa 4 ez'okumakya twali tulina okukola abakulu abo ngira mbasuubira okujja bakole kwolwo tebaakola tebajja naye nze ndi awo ng'owa reception yaŋŋamba nti Dr. T abeetaaga nenjagala okugaana nendawusi naye nga bamugambye tukwetaaga ndawusi n'agala okudduka naye nentunda neŋŋamba Dr. T ono ekimulese sikimanyi agenda tukubisa omupiira nenziruka nempitamu neŋŋamba ndawusi todduka tusooke tuwulirize Dr. T kyagamba ne tutuula ne tumuwuliriza Dr. T n'akola nayogera byayogera tuba tuli awo neyanga zonto najja naŋŋamba irabidde waka neyeegatta mu vidiyo yagirimu ye jjajja yatagirimu ne tumaliriza ne biggwa ne tugenda buli muntu waddembe okulowooza kyayagala naye kyekya Dr. T ate si kyekintu ky'okweka emabega bwe tuba bakumuzza tambula oliraba nti akomyewo batakomyewo bw'aliba wasi wakudda era ekisa kijja kutuuka tolimulaba okitegedde kati obulimba bukulembera bwe buti ne bujja amazima ne gajja luvannyuma bwemba wakuzza Dr. T olimulaba
bwe mbasiri wakumuza toli mulaba kyokka nze muli nzikiriza amaanyi g'abantu bonna benkoze nabo nga manyi Dr. takyasobola na bizondo ne bw'omuwa chance n'omuga nti komawo takyabisobola simumuyisa mu maaso bwe kiri naye takyabisobola nga tumaliriza kyejala otegera waliwo luumu yonna ey'okunegotiatinga n'abantu bano muddewo kubanzi abantu badde babaagala nga we muli waliwo chance yonna Faruku tewaliwo muntu n'omu yagambye bantu abo nti ekugobye genda kubanga ne deadline eya contract yabadde yangaaga ng'agamba gwe yabagoba bazze buzi omu yatwala contract ku Friday yaze nangamba sijja kusobolagana na contract yo peto nangamba sijagala contract yo tugenze ngenda okukyuka wendi nga bannamawulire bangi bali wali kati omuntu agamba nti twekanze batugobye bannamawulire bategedde batya nti sigeza babategese ne bajjabo nga manyi tuva wano nga tugenda wali etegedde bali betegese nga balina waaka waabwe era webali chance gy'obuuzizza waliwo chance kuba abamu tuwagala balabanga muli mwenna eri wano ekyamazima tewaliyo wantu nawamu ne bwebaloogi erimu amateeka tolinnya ku tawulo tokola kino tewaliwo wantu gyogenda genda nga tewali mateeka tugenda kukola n'abantu abagondera amateeka bw'abanga yangazo nti asobola okudda n'agamba nti nze mu contract eno bankyusizeemu kano na kano ne tulaba nga kasoboka okukwatibwamu kajja kukwatibwamu kubanga ekyansi njimuwa nti ebbanga lyabadde naffe omupya gwajja sikakwatamu omupya ajja simukwatiramu abo mbakwatiramu kubanga babaddewo ajja yenna n'alaba nga asobola okusayininga n'akolera under a contract nga nina we munenyeza omuntu atalina signature we yawandiika nti nno nzikiriza okukolanga ku lunaku bwe ruti tolina bw'omunenya nti lwaki tewalukoze so baba bali ready bwe baba bali ready siina gwe nagambye nti genda nkiddamu awulira nga ali ready okujja okukola siina gwe ngoba bajje naye tetugenda kugenda mu nkola ya kyetwala ensi ekula neva we yali ng'olina okudda mu kirala mukama wange sirina muntu agenda kujja kuŋŋamba nti nno abantu b'okozesa njaga kukola contract zaabwe nga gwe kampani aga nti oyagala mulimu guno muga nti ninako ez'abano bali sizirina abataka abo boolaba tebakugenda watali ssente nedda kayebere charity gye tugendamu ebusoga mbasasula ssente baagala ssente yes bwera bwe ziba teziriwo tebagenda ne bwe tuba tulina shooting nga y'awantu yentebe nga teriyo ssente kwa mulimu ebintu bingi nnyo bye tugendako noga tugende tukavalinga ono omwami bwe tuti kaseera teri ssente ziriwo tebagendayo tebagala wabula bakolera kusimba bamanyi nti awo siteekamu transport nzijjawo nenkola nentambula neŋŋenda era nakigumira nkikola nkigondera yes gigenda mu videos nga gye twagenda wa Kimanili owa Kungufu tebaliimu kubanga tewaali ssente tebalinnyayo tebagenda bw'ogamba ku charity ndayiranga ntya Mukama Katonda abakulu abo bambuuza tufuniramuwa nga mugenda ku charity yes nembabuulira nembagamba nti bintu bino byabwerere naye ngenda kubawa emitwalo 15 buli omu tugende nenjibawo babawakana buuza bamemba abasigaddewo bakubuulire era nga bwe batobawadde tebagenda ku bintu bya charity baagala ssente kati nze mbakolera eki contract gye namuwadde erimu omusaala gwe gwatagucomplaining awatagamba nti tegumumala naye yawulira muli time etuuse akole ekiki ekyokubiri Faruku kino kiyige leero bw'oba nga ku kkubo n'osanga emmotoka nga zeetomedde bbiri ng'emu ejjudde enkwagulo nnyingi ng'era teyina toddangamu kubuuza ani mukyamu ow'enkwagula aba mukyamu bw'abanga jjajja Zonto yatandika nga y'omu ku baatandika yatandika Eagles nga y'omu yaliko ewakatolubwa nga y'omu yatandika ne Chameleone nga y'omu yatandika ne Chance Nalubega ng'ali bw'atyo nga bw'ali awo kati weebuuza questions nti wano abadde ayinza kugumirawo atya bw'abanga yaliko wa Chance n'avaayo n'agenda ewa Chameleone n'addukayo n'agenda wakatolubwama n'addukayo ne badduka ne bamisaaki ne batandika ekirala n'ajja ne kusimba n'addukayo kusimba waliwo bandi nga bagiyita Lion Stars ey'abakapalaga n'addukayo nayo n'agiddukamu nze teyewange teyajja nze namuyita kati Bizonto yandibadde yatya yo yandibadde yatya yes yo yandinyweredde yatya bino obiraba bitwalawo ekibiina bitwalawo group ya definitely bitukosa kubanga buli muntu alina fani we Saabakaaki alina fani owuwe nange nina owange buli omu alina owuwe era okugenda kwabwe kulina be kutwala
naye obuzibu buliwa nti omuntu awulidde ki internet nyanja buli awulira nga ayagala kuvuba akwata eryato nassaako n'oteekayo bw'ovuba abali ebyennyanja bo we bali tebagaana n'abalabi ba waaka gye bali bangi buli muntu asobola okukola so nze mbasabira birungi baddembe okutandika naye tonnabagobako naye sinnabagobako kuba kyebatambuza nti wabagobye sinnabagobako ekinnewunyisiza nti n'oluyimba lwe bagaa nti twalupostinga ate Shani aŋŋambye mbu yalupostinga yateekayo linki nandaga ne byapostinga bino lisaalaba kubanga nze sigenda ku Facebook sirambula siriyo okay bawa amagezi agasembayo tugende bawa obubaka obusembayo obubaka bwenyiza okubawa nze sibalinaako mutawaana mbaagala era bawulira nga bakyagala okukola bajje bakole naye ku kakwakulizo kamu ndi sikola na muntu atalina waasayininze kubanga ebintu by'okwefuula bingi ate abantu babikola yes abantu beefuula njagala omuntu ojje okwate contract yo oŋŋambe nti kano sikategedde nakano sikaagala nakano sikaagala bwona obumenyaamenya tulabe ekyokubukolera naye nga mu buntu mu ngeri yonna wano we tuli ensi tekyasobola kubeerawo n'omuntu nga muliawo obubeezi bwe mukolamu bukozi nti lwekikkubye noga nti leero mwenze sijja bikolayo ng'ogenda so oyagala tereza kintu streamlininga kintu kibeere organized abasajja tebaagala organization bo tebaagala naye kyemmanyi kyebaagala kyannemye okutegeera okubayisa bubi anti okubayisula bakubulidde sente ze bafuna mwategeeragana 10% batubulidde atuwa sente bweziti senga zabadde ntono bandikugambye nti atuwa bweziti nze njagala bakugambye nina ekitabo kyabwe basayininga awo bwoba okyagala nkikuwa nina ekitabo kyabwe basayininga buli afuna sente n'asayininga weekiri awo sijja kugamba nti bafuna bweziti kubanga tebazoogedde bo bwe batazoogedde babadde tebaagala kuzimanya naye weekiri awulira nti sente ntono ne contract oli bw'aba agiddukamu tagala nti sente zirimu ntono tebanakyogerako tebakyogerako kitegeeza bya sente tebiriimu so ekiseera kituuse butuusi kampani eno yiyo tunula mu kamera kampani eno yange nze kubanga ekifuula omuntu director biri ebintu bingi ebifuula omuntu director okutandika n'omuntu kiba kirungi era kikuwa enkizo naye tekikufuula nannyini mulimu n'ennyumba z'abapangisa ze tulina ng'olinako omupangisa amazeeko emyaka 10 era ng'omuwa ekitiibwa ogamba nti oyo wankizo ku balala ne bwoba otuma omusobola omutuma nti mmanjiza abalala naye tosolaga nti nannyini nnyumba y'omufo alright tweyanza nnyo tweyanzege Saabazonto webale nnyo kutangaza webale kutangaza kintu kuba abantu baadde bagukusalidde nga bagamba omusajja oyo kirabika wammalako abayisa bubi biki nakati omuntu wa ddembe okuteekinga nabadde njagala nnyo okwewala naye wabuuziza ekibuuzo mu interview yo kyekyandeetedde okukkiriza interviews ndi wagambye nti mwayingira mutya enziramu neebulaabulaawo nenga nti kati mulimu abantu aba interviewinga nga balina amagezi nga tebaduma budumi kwe kujja nzikiriza okuwa interview naye ekyamazima ensi waliwo weetuuka ng'olina okukkiriza okyuke nayo nga tulina kyakikolera bwekiri gundi ono nga tumaliriza yava ku Simba nga nagamba aconcentratinge ku Bazonto Opeto ate kati nayo avuddemu kati kiki kyemutambuzaawo ati alina ekipya bakiyita New Bizonto maybe kisobola omukolera ekkubo lyabadde asobola alright ne uniform nazo basajja mmwe muli baluvuwe mutyo kati Faruku ebiseera ebisinga wano wooli wabaawo ekintu ekikyo ng'omuntu n'ekintu ekya kampani ekintu ekya kampani kyekiriwa nti kampani bwekola esevinga ku ssente bwesevinga ku ssente ezo ssente ze mukwatako ne mugaa tuguleko kino tugule na kino na kino nga bwe mwasonda baasi nga musoma olumu tewagirinnya namu yatuuka wafuluma kati ebyo bibaawo nti ssente zino eziri saved kwentoola ne nga tuguleko uniform endala tuguleko kino tewali ogubagamba nti genda okwate mu nsawo yosasule bagamba bebazeegulira anti bo obwongo bwabwe bubagamba nti ssente kampani zesevinga
zino gabanibwawo zigende in fact omu yambuuza nti sente zino ezisavingibwa zogamba nti nno kakati ofunye ezizo gundi ofunye ezizo ne kampani efunyeko bwe ziti zaaki kamera namu buli kimu kiramu ziragawa ne mbabuuza bwe babasiba kiki kye tukozesa mu kooti wala oyo atumusasula buli kimu tusasula kitegeeza twetaaga okubawo ne sente ezo ezivaako ebintu byetusasula byetugula nogamba katugula uniform katugula kino yino okubawo n'akasente ku account akagirwaninga kati bw'oba ogenda ebiseera ebisinga kiba kya buntu bulamu okugamba nti nno nkukkiriza uniform genda nayo naye nga yo yandibadde esigala kubanga yakino ekyoleseewo kyo kisigadde kitambula ne bw'onotuukayo ne bigaano ojja kudda bwe naaba yakubulako bw'onodda onootandikira ku ki kubanga omulyango si muggale ogugwo naye bo kye baganda bagani nno mugende sina kyembawa sina temumanja omwezi gwawe babadde bagukoze ogenda zibawa era bwegunaggwako bwe sente za YouTube bwe zijja bajje mbawe sente zaabwe era nja kubayita mbage mujje muno ne sente zaabwe kuba baakoze. Okay, tweyanze nnyo tweyanzege weebale nnyo okutangaza nsonga muganda wange mwebale nnyo mwebale ddala.